Akatambi kano kakaabya amaziga bw'oba toli mugumu kaleke. Akatambi kaneeno kakaabya amaziga bw'oba toli mugumu nkusaba Keesonyiwe. Ate naawe akaaba amangu kwatirawo akatambala kakubeere mu ngalo. Kubanga omuntu akoze akatambi kano akakoledde maziga amangi ennyo agantuusizza nange okubaako bye ndowooza. Ate era sigenda kwegumya. Nange tekandese kyekimu. Hello my fam, this is Sheila Adita. Mwebale nnyo kusubscribinga ku YouTube channel yaffe mugifudde ensonga era nga tubeeyanza obudde bwe mumala nga mulaba videos zino. Nammwe abataziraba tubasaba era nga tubakubiriza ne tubagamba muzirabe kubanga gye bujjeyo maaso oyinza okuba nga muno kweno channel kwe kuli akatambi konoonya akayinza okukyusa obulamu bwo. Jangu otwegatteko ng'osubscribinga ekigambo weekiri awo omale okwate ne ku kade nga buli video yonna gye tuteekayo ebeera ekutuukako bulungi nnyo. Eyasubscribinga edda okola ekintu kirungi nnyo ate era tukusaba videos zirabe okomentinge mu comments zammwe. Tuyigamu ebintu bingi nnyo igwe commentinga ng'otubulya gy'osinzirira okulaba obutambi nga buno eno tujja kuba tukoonako time to come. Wabula ng'ate era nga nange akola obutambi buno mbasaba mumpeeyo like videos liking ate era nange ompeeyo a red heart obanga munnange kyekirabo ky'oba ompadde okunoonya content ono. Obutamala budde njagala tuyiteko mu katambi kono omukyala tuwulirize ebigambo byayogera era gwe ali awo agenda okulaba akatambi kaneeno ebigambo bineeno ogenda bisengejja otya, ogenda kujjamu kyamakulu ki by'onojjamu mu katambi kaneeno bye twagala obeere nga otutera mu comment sections. N'abalala abagenda olaba akatambi kano bayinza osinziira ku comment yo eyo gy'onyooma gy'otwala ng'etalina makulu gy'otwala ng'entono. Omuntu asobola ogiyigamu ebintu bingi nnyo ate era esobola omuggula obwongo n'akyusa engeri gy'alabamu ebintu. Katugendeko mu katambi ate era tubeere nga tukomawo. Abaana abava mu famire enjavu tukirize Katonda ajja tuyamba. Abaana abava mu famire enjavu ng'okuza olaba maama wa strugglinga, okuza olaba jjajja wa strugglinga, nga naawe wennyini w'oli kati ostrugglings okuva mu buto bwo. Bwe kuba kusoma ostrugglings nga buli kimu ku strugglinga, nga buli kimu ku strugglinga n'ogamba kangendeku kyeyo nkole tomanya embeera enaatereera, ng'oyagaliza famire yo kubanga ogiraba ng'eri bulungi, ng'oyagala okulaba famire yo ng'eri bulungi naye ng'olaba buli kimu kikava, ng'oweebuuza lwaki nze, lwaki famire yaffe, lwaki ba anti bange, lwaki ba anko bange, lwaki? Naye ng'ostrugglings n'oba otambula n'ogenda ku kyeyo gwe gwe batika gwe bazze ewaka. Bw'ogenda e Uganda embeera ng'ekaluba, oluusi ne bufumba nabwo nga bukaluba, n'ogenda nga kwegamba embeera yonna yeetololerera ku ggwe. Tutunulire Katonda oyo ajja tuyamba. Abaana bava mu famire enjavu tutunulire Katonda ajja tusaasira. Mu butuufu otunulira n'ogenda ewammwe ng'akayumba kali mu mbinabina naye ng'ate kisinga okusesa nga mwena muvaamu abaana ba famire enjavu tubeera abawala balungi. Abaana abava mu famire enjavu babeera bavubuka balungi abagoogovu. Naye Mukama ajja tuyamba. Abaana bava mu famire enjavu twekwase Katonda tusigale nga tukola n'amaanyi, tuyambe baganda baffe bwe kuba kujja ku kyeyo tetuva ku mulamwa paka nga tulabye famire zaffe ziri bulungi. Tusabe Katonda atuwa obulamu ne bafamire baffe bonna abawa obulamu. Tugenda kulwana. We are going to fight for the end. Tugenda kukola oba ku makya oba kiro tujja kukola, oba kyeyo tujja kikuba bantike okuva mu nsi endala ngenda kulinnya ngende mu nsi endala. Teri kukoowa, tetugenda puwa abaana bava mu famire enjavu, tetugenda koowa, tugenda lemerako paka nga tuli bulungi nga bwe tusaba Katonda.
buli omu asapootinge munne sapootinga muganda wo yimirira naye ye akatambi ako mukawulidde bulungi nnyo temuliimu kigambo kitawulikika bulungi byonna ebigambo biri very very clear omukyala oyo awadde ensonga bannange omukyala awadde ensonga mu maziga amangi ennyo ate ensonga ze zitutte nga nkulu kubanga tuli bangi nnyo abali mu mbeera y'oyo omukyala era nga katonda kituufu ajja kubaanukula olunaku luliba olwo katonda n'ayanukula essaala zaffe naffe ne tubeerako obulungi naffe ne tusanyuka naffe ne tweyagala ne tutambulirako ku nguudo za koolansi tujja kutambulirako nga naffe tutudde nga kyentegeeza tuli mamotoka ag'ebbeeyi abo bonna abaatusekereranga nti oyo yalemwa talibeerako kyafuna munnange katonda ajja kubaswaza luliba olwo omuntu eyayimiriranga eyo n'atandika okukonjera ebigambo bw'oliba ofunye yajja okukyusa mu bigambo bye yayogeranga omuntu atwakwagalanga ku luli nga takwetaaga akuwanda lulusu bw'onooba ofunye ayajja kubeera ng'ayagala ofuuke mukwano gwe abo bonna abaali bakuddukanga ng'obakubira amasimu tebakwata obasindikira messages tebaziddamu abo bonna w'oliba ofunye bagenda kukunoonya nga bwe banoonya akatuli k'empiso bajja kufuna engeri yonna gye baagala bakutuukeko wano wenkugambira toggwamu ssuubi iye tukimanyi tuyita mu bizibu bingi nnyo ife abalaba bannyaffe nga batuuyana tulaba bannyaffe nga bakaaba omukazi n'akaaba ng'anoonya ekyokulya akinoonyeza abaana be n'ayita mu bugubi abamu bamaama baswazibwa n'okuswazibwa nze nalabako olumu omukyala yalinga atuula ku kkubo ng'asabiriza naye omukyala oyo ng'alina omukono ogw'ekitundu nakyamanga ne mmubuuzaako ne mmubuuza maama kiki ekikuleetanga ku kkubo n'agamba ayina abaana naye mu baana be temuli n'omu ayagala kumuyamba n'ebyobugagga taata w'abaana oyo abaana abo bye yaleka abaana baabimugyako n'ennyumba baagala kugimugobamu bwe nnamanya ebintu ebyo byonna saatunuulira kiri nti oba annimba oba ki nze ssente zonna ze nakolanga ku dduuka twazigabaniranga wakati n'oyo omukyala era yatuulanga ku kkubo nga nninda awo ku Kampala Road kumpi ne Buganda Road awo ku Buganda Road awo omukyala oyo nga nninda nga nnina omuwa ssente z'okulya ekyemisana nnina omuwa transport ennaku enkulu wezituuka ngula gomesi era abantu baawo bonna baali bamanyi nze omu ku baana be kubanga nafukamiranga ne muyita maama lwaki nze sikuze na maama bwe ndaba bamaama nga bayisibwa mu mbeera bwetyo bannange kinnyungula ezziga naye katonda yasinga okumanya tusaba ebikolwa byaffe atusasulenga na bikolwa byaffe we tukaayana ennyo ne tumulaga nti tukaaba nnyo tuyaayaana okufuna atuyamba atuwenga obutava okwo obutayogera nnyo waliwo akatambi kankuba kyeyo kenjagala okukyalingako nammwe omukyala ono avudde mu mbeera bw'avudde ku kyeyo n'addayo ewaka n'asanga ennyumba y'omwami we ng'ejjuddemu engoye ez'omukyala omulala tugenda kwewulirirako mu katambi kaneeno tukateekewo kati gwali eyo nga waleka omwami wo ewaka eno yegenda okuba ansayo kyekigenda okuba ekyokuddibwamu ebintu weebiti we bikutuukako yinza kola otya katugendeko mu katambi tukalabe ate era nako tukomewo tubeere nga tukawaako endowooza zaffe nga ffe bankuba kyeyo katugendeko mu katambi oyinza osombera mu nju akaleega kensanze mu nju kaani akaki tokanula n'amaaso gwe njokukuba bika oluyi oyina akaleega mu nju tokomba amannyo gwe bulijjo toyambala buleega wano yasama ebinnyo benza obuleega obwange sibumanyi sawula kaleega kange nakatali kange akaleega kensanze mu nju kaani kensanze mu kisenge kyaffe kalibadde mu nju kuba nkimanyi muno mu nju tusulamu nze ne Jojo naawe naye kamukazi mulala ate nkasanze mu kisenge kyaffe kaani wabadde naani muno mu nju ani yabadde wano mu nju nze naabaddewo ono tontagalizanga amannyo olabika kyozanyirako tokitegeera tosinika ebyo ebinnyo byo nja kukwokya ssebo
ojja kumuwulira akaleega akabadde mu nju kaani akabadde mu kisenge kyaffe kaani walabye bulungi kabadde kaleega abula ggwe ayinza okubanga tekabadde kaleega olaba akakaleega wereega obuusi wekanuka tagaza amanyi akaleega kaliwo akaleega wano oyagala kunsiruwalirako lowooza ndi musiru temuyomba onaba amatu amanene olowooza ndi mbuzi kyanti ebintu bikola tojja mmanyi ayogera ku akaleega kafuuse akaleega kati akaleega kavuddewo komba amanyi nze nakaleese kati atagaza ki amanyi akaleega kambuuza nze nakaleese kabadde kange oba we nagenze mu kyalo okujjanjaba omwana n'ayinga ekibuuzo kiri nti bw'obanga ggwe mu kyalo oyo n'oddayo ewaka n'osanga ennyumba ya bbaawo ng'ejjuddemu obupale bw'omunda obw'omukazi omulala obulega bw'omukazi omulala oyinza kukola otya omusajja oyinza mmukolera ki okwata ebibyo n'ogenda omwesonyiwa bwesonyiyi oba osirika busitisi n'okimira oyinza kukola otya kana akatambi k'abakyala nsaba muwe komenti yammwe esinga gwe omwami wo bw'omukwatira mu zino ensonga oyinza okukola otya ono nno ye avuddeyo ku mitimbagano n'akola akatambi nze kendaba nti kabadde tekasaana kuteekebwa ku mpewo bw'oba oliawo omwami we ayina kyakoze lwaki obereeta mu midiya mubimalira ewaka nze nga adita y'endowooza yange wabula ate singa nze mbadde oyo omukyala nze oyo omwami mmanyirawo nti ayina abantu abalala byeetaaga okusinga nze ku bbanga lyemmaze nga siriwo tasobodde kubeera faithful ate era akitegedde enkomawo n'atajjawo obujulizi bulaga nti nno abadde n'omukyalo omulala that means igwe takutya era takuwa kitiibwa kyova olaba bankuba kyeyo tufuna nnyo obulwadde nga tuzzayo ewaka ebintu ebimu tetubyekkaanya tubiraba bulabi ne tubirikawo naye ate nga those small things betutwala nti bitono they are indicators mu bulamu bwaffe bitulaga era nitugezaako okufuna okulabulwa lwakuba ffe abantu tetuwulira n'ogenda n'ekyo kyolowooza nti kyekituufu naye ng'ajjukira gy'olaga we wagenda okuba ewakyamu kati gwe wenna ali eyo omwana ow'obuwala nkusaba obuntu buno obutono don't take it for granted unless nga gwe osobola okugumira buli kimu in order to keep your man naye w'oba tosobola kugumira buli kimu to keep a man w'olaba ebintu ng'ebyo ebitonotono my dear run away very fast run away before it's too late kubanga bw'otodduke ojja gwa ku kibambulira ekisingawo yenze Shila Adita kammanye endowooza yo nga weeyambisa comment section embaagala nnyo